Beyond the newsroom, where untold story is revealed. General Muhoozi Kainerugaba aboggodde gwa kugoba ambassador wa Turkey alumbuye bamuyiga bufofofo mu mawulire ge tulinawo ono nno mu ggwanga erya Turkey gy'asinze okuba nti gyawangalira nga bwe kyogerwa kakati omukulu ayitibwa General Muhoozi Kainerugaba olunaku leero agambye ambassador wa Turkey amulagidde basobole okuba nti boolyawo bamuleeta otherwise bandi ekifuba nga bakizza munda. Mu mboozi endala gye tulinawo ebbago ly'etteeka yes kigambo ekituufu bano nno abakulu aba World Bank bakakasizza nti Uganda mwolekedde akatyabaga akalala ate n'abakulu ba UN nabo bano batadde eddoboozi okulya bannansi abalala. Buganda nayo egasse eddoboozi ku bannansi abalala nga babagamba nti etteeka lino singa linaayita eggwanga lyeyolekedde akaseera akakazigizigi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era bano ne balabula aba UN ne World Bank nti eggwanga lyonna okuba nga lirina obwetengereze liteekwa okuba nga lyetengeredde mu byenfuna ekintu ekitalabika mu ggwanga erya Uganda. Kino bakyogedde bati bagambye nti the true nation sovereignty is built on economic strength and financial independence. Bwe tuba nga budget yaffe wetwogera eri mu negative bwe tuba nga buli we tujja okuba nti oboolyawo tuyisa taxes ez'enjawulo oba emisolo budget egenda okubalirwa nga eri mu negative, ensimbi ezibbibwa buli mwaka, ensimbi ezeewolwa n'amabanja Uganda geetubagiddemu wamaggwe ate bano bakugamba nti tetulinaawo ebya sovereignty just kigambo bugambo naye si we tuli olunaku leero. Mu mawulire mangi gyogenkutidde wabula ago ge gamu ku bwabo. Kantandike n'omukulu ayitibwa CDF atibwa General Muhoozi Kainerugaba wabula tubalabira akusubscribinga akulekinga video eno kikulu nnyo ate sokuba nga etambula gisharingirako munno ate mu buufu obwo twongere okuba nga tutambulira ddala wamu. Amannya Bambirands ag'omukutu BTN Media. Omukulu olunaku olwaleero akedde mukambwemu agenze bw'ati ku kibanja kye ekya X Twitter n'ateekayo n'agamba nti Fred Lumbuye amuyise idiot. Lumbuye agambye mbu idiot General Muhoozi. Ambassador wa Turkey bamutadde mu kasonda okwa kumunyigiriza okwa kulaba nga aleeta munnansi Munnayuganda awangalya mu ggwanga erya Turkey ayitibwa Fred Kajubi Lumbuye. Fred Lumbuye musajja mukulu oyo nno amaze ebbanga nga akuba abasajja left right and center. General Muhoozi agamba nti ekigenda kuba nga kisoboka. Simanyi ddala oba ono baakumuleeta nga bakola Dr. Kizza Besigye. Muhoozi mu bigambo byatadde ku mukutu ogwa X agamba nti ono musirusiru wa Turkey ambassador akwisiza bati the useless ambassador. Ambassador wa Turkey amuyise the useless. Omwami guli mpango olaba ku screen. Agamba I'm going to finish with Turkey soon. Ngenda kumaliza n'eggwanga lya Turkey era ngenda kusobola okuba nti oboolyawo ndisaba baleete Lumbuye mu bwangu obw'ekitalo as soon as mu bwangu obw'ekitalo bamuleete kuffe or else I will expel their extreme useless. Extreme useless omuntu totally nga talina makulu talina kyetaagisa kyonna talina importance yonna. Oyo ye mukulu ayitibwa General Muhoozi Kainerugaba akulira amagye g'eggwanga erya Uganda. As for the idiots, Lumbuye Kakwenza Abashaija agamba nti n'abalala bangi nnyo who think Uganda is the same as they remember. I have a special surprise for them. Bwetwogera amawulire agava mu ggwanga Turkey waliwo okutya mu bannankyukakyuka okutula ensi yonna nga nno bano bagamba nti Turkey akaseera ke bagiteddemu omusajja kuno yandibanga ali serious. Tumanyi oba ali serious negwe abambulira mu comment section agamba nti Lumbuye ono yessaawa atandika okuba nga abitebya ku mbeera gyazze nga ateekawo mu ggwanga erya Uganda. Simanyi ddala oba tugenda kuba nga tutuukawo wabula ago gava side ze. Bwe tugenda mu maaso mu mawulire amalala agenda okuba nga gawulisa ebbanka y'ensi yonna eyongedde okuba nga eteeka akatu akuteeka ku bbago ly'etteeka eriyitibwa Sovereignty Bill era nga lino lyogereddwa nnyo ebigambo bingi nnyo okuva ku njuyi zombi okuli bannaddiini okuli abantu ab'enjawulo okuli bannabyabufuzi abaludde okusinga ddala oluvuganya okuli abantu ate boolyawo abali mu gavumenti. Obwakabaka bwa Buganda mu bbaluwa gye
gye bukulukunyizza mu bbanga kini eriyise bakakasizza ne bagamba nti etteeka lino nabo balina ekirowoozo ekyandibadde obaolyawo kirigoba lisemberereyo ddala mu mawulire era agala agongera okuba nga gatambulira ku tteeka lino bw'ojjako World Bank bannansi abalala obwaka bwa Uganda omulundi ogusooka bugambye nti ffe tuzze nga tetwenyigidde mu kibiina kyonna tetwagadde ku sabotaaginga nteekateeka za gavumenti genda kusooberamu ebyo ebimu ku bikulu ebitimisimi ebiri mu bbaluwa eno gye baweereza abakulu basobola okuba nga beekuba mu mutima naddala abaleeta etteeka lino ne bagamba nti liteesaanya akuteesebwako mu binnyonnyo byewandiise ngenze n'ennondobamu kano bagambye nti the amendment of definition of foreigner and agent of foreigner bagamba nti we observe that the defining characteristics of a foreigner ought to cover non-citizenship era nga bano nabo bali ku article 11 eya constitution ya Uganda egamba nti residing abroad doesn't mean that the fact that you lose your citizenship era ne bagamba nti okusinziira ku tteeka agaliwo okubeera nga omuntu agenze ebweru w'eggwanga nga munnayuganda kaswa tekimuggyako kuba nti oba oliawo aba afuuse foreigner aba afuuse mugwira bw'aba ali eyo mu nsi era ne bagamba nti ekyo si kyaki si kyaddala ekintu ekyo kyandala ekisigalawo ne bagamba nti the Uganda diaspora including the Buganda non-Buganda bagamba nti balina ebibiina ebyenjawulo ebiri mu ggwanga lya America n'eggwanga lya Bungereza ne mu kyombo kya Bwarabu nga Abaganda abasinga eyo gye bawangalya ne bagamba nti bano Abaganda beenyigira mu kuteekateeka ne mu kukulaakulanya Obuganda mu nsimbi ze baweereza agamba nga olwalo gamba nga abantu okusasula obusuulu ku nsonga nti bannayuganda bangi nnyo balina amataka gaabwe wano balina amapoloti bawaayo okusinziira ku misolo egyo egisoloozebwa Buganda ne bagamba nti n'okuwagira enteekateeka za Buganda neegongako negamba nti tufuna ssente okuva mu UNAIDS ngenda bijabulajabulamu mpolampola kubanga bingi UNESCO, USAID n'enteekateeka nga bino biyamba mu health education, agriculture, development, culture heritage and community development programs ez'enjawulo gamba for example gy'olyabalamu wano emisinde gyabaddewo bannayuganda Abaganda abawagira Obuganda abantu bonna bagula bukits obwo omumanyi omulamwa guba gwakujjanjaba abaana guno omulundi gwabadde gwa siriimu nalubiri n'ebirala nga bwe bazzenga babikola kakati bagamba nti asinga ssente ezo ziveeyo oba olina okuba nti obaolyawo ozinnyonnyola ABCD abantu kye bagamba nti ekintu ekyo kikontanira ddala n'amateeka obaolyawo n'eddembe kakati bantu bagamba nti to label such contribution as foreign funding and designated family members back home as agents of foreigners is a profound injustice. Buganda evuddemu omwasi egamba nti ensimbi ezo eziweerezebwa bannayuganda ze baweereza abantu baabwe ze baweereza mu Bwakabaka ze baweereza okukola emirimu egy'enjawulo obaolyawo n'egyabwe gyennyini gye babaagala okuba nga basanga wano ensimbi ezo okuzirebolinga nti ebeera foreign funding nga omuntu aziresiivinga wano abeera foreign agent ebya ddala bagambira ddala nti kino tekivaayo bunnyo era bagamba nti kiri an injustice. Buganda yeyogera ewandiise ebbaluwa etuuke mu bakulu aba gavumenti ey'owakati bagamba the above noted we humbly submit that you consider a clause modeled an article 246 eya 1995 constitution egezaako kubanga obaolyawo recognizing traditional culture institutions and affiliated entities from the broad definition eya agent of foreigner. Buganda sinsanyufu ebbaluwa nsaba oginonyako mu mikutu egya Buganda ogere kubanga ogisaamu mpanvu nnyo n'engenze ennondobamu obutinitini obaolya bwe tusobola okuba nga tugabanako etteeka lino bandibanga abantu basinga bongeddera okuba nga balisimbira ekkuuli bannaddiini abakulira organizations zino eziyamba abaana bano baani amakyaki emizikiti agamba bannabyabufuzi okusinga ddala bali ku ludda oluvuganya abo bannayuganda abali concerned Bank of Uganda UN bank y'ensi yonna bonna bagamba nti etteeka lino singa linaayisibwa eggwanga lyolekedde akaseera akazibu. Amos Wekesa okuva mu tourism y'omu ku bo ne tourism sector nabo bali mu kutya olw'etteeka eryo olw'ebbago ly'etteeka singa linaafuulibwa etteeka bill that is yet to be a law mu ggwanga lya Uganda. Bantu bangi nnyo balisimbire ku kyekidira nze bambeera hani nze subscribe ku BTN Media atujjangukirebwa nga tukuwa embeera eriwo Buganda egamba etteeka lino ebbago ly'etteeka lino teryetaaga na kuteesebwako lwansonga ate eggwanga liba lyolekedde akaseera kazibu kyekiddako tujja kuba nga twongera okuba nga tukuwa ebisingawo. Njagala obeereyo olowooze muganda wo yagenda ebweru gy'awangaalira afunye ssente ze ziwera ayagala kuwa zaka oba kitaawo omulwadde waali n'akuweereza essente gwazifunye ne bagamba nti gwe imaamu bamumanyi bulungi mu mulimo guno okukunga abantu
bajjanjaba abantu juzi tujjanjabye Dr. Kimala oyo yali mukozi wa gavumenti musawo mukugu naye twamusondera ab'ebweru baatuwa essente Professor Basimba mumanyi twasonda ssente nga ziba bweru ne mujjanjaba omugenzi Honorable Kyanjo n'abantu abalala bangi ekirala okuteekawo ekkomo erigamba nti nno tulina okukoma ku siringi emiliyoni 4 omwaka njabawayo ebifaananyi 2 byokka wenjogerera nammwe bw'oba oli Kayunga ogendeko mu ddwaliro ly'e Kayunga Referral Hospital waliwo waadi empya nnene ekimu ku bitongole byaffe bye bizimba ng'essente batuwadde mpe essente ezo zisukka mu miliyoni 4 singa twagenda nti tutambulire mu kusooka okusaba olukusa n'ebirala woodi eyo teyali baddewo mwenna abamanyi Kayunga mumanyi nti abantu abasikoseeru babadde babajjanjabiraawo mu lukuubo era bw'ogenda ojja kusanga nga minisita ne PS basimba akapande aka woodi eyo kabadde kamazewo emyaka 3 nga tekakola ekizimbe ekiriwo kyetusuubira okuggulawo mu mwezi guno ogujja ndibayita nno abamawulire mbewo mulabe tukitaddemu si kizimbe kyokka n'ebigenda okukolamu byonna bisukka mu ssente zino n'olwekyo kino si kituufu ekisembayo okuddira abo basabotaaginga oba bakotogera Uganda ebyo bye bituleetedde okujja tusabye eki tusabye nti etteeka lino teritambula era likomaawo era ekimu kyewunyisiza n'ekibuuzo ekyo nkibuuzizeeyo kwe kugamba nti paalamenti eno esigaziza ennaku we baleetera mu paalamenti yali esigaziza ennaku 23 kati esigaziza ennaku 15 etteeka lirina abantu bangi abalina ebirowoozo bingi bye baleeta lwaki bali mu bwangu ekyo kyova olaba nti oluusi mugenda ne mugamba nti babagulirira kinnuma nnyo okulaba omubaka nga wa paalamenti ne bamugamba nti bamuguliridde kinnuma neŋŋa nti Imam Kasozi n'abantu b'empangala nabo n'okutegeera kwaffe twaddira omuntu gwe tulowooza nti agenda ateeseza eggwanga ate bagamba nti muli wanguzi olw'okuba bamutiipinze n'olwekyo tubadde tusaba etteeka lino likomaawo neyanziza ekyo ekya haramu kitegeeza ki abantu bangi kibatawaanya haramu kyekintu eddiini kyeyagaana okukola kakati ekintu kyetugamba nti haramu oba kitono oba kinene kibaki eduraamu ya waraji eri haramu ne tooti ya waraji naye eriki eri haramu n'olwekyo If this bill was to be passed as it is, the deputy governor would be in jail before you assumed that position of deputy governor. Professor Nwagaba, you agree with me? He would be in jail. I'm a keen observer and reader of public information, and I used to read a lot of your articles. And some of them could actually be interpreted as sabotage because they are so critical about some government policies. How on earth do you criminalize research and thinking and criticism for purposes of improvement or abandoning a policy which is not working? If the Minister Kahindo Tafire had the courtesy maybe of talking to you, I mean Central Bank, maybe we would not be here today. You would have sorted out this sort of problem. FIA, I think you are doing a pretty bad job. Otherwise, why would we have this law if you people were doing what we mandated you to do? You remember we set you up by an act of parliament because we thought everything here which has been brought, you'd be able to handle it. Is this a confession that actually you failed in your duties and therefore we are setting up a parallel system? And since the bill came up, have you two, either Bank of Uganda or FIA, talked to your line minister, say what is this going on? If you haven't, then you're not doing
service to some of us. I think we should be doing other things. Let government come prepared after enough consultation. So the problem, Chair, is lack of consultation. Prior. Of course, prior. And the public should be extremely happy with us because we are doing what Cabinet should have done or the minister should have done. Having said that,